nebaza bana Uganda okumpaga ku mulundi ogusokede ddala okudda ku radio bukyanga ova mu concert. So nebaliza ddala bana Uganda yonna gye muli yonna gye natuuka because twagenda mu districts ez'enjawulo Mbarara Masaka tekyakoma wano Mbale ate yonna ne tujjuza ne gundi bayitayo batya Poto Bundi Bujo eyo yonna Masaka kyali kyakabinya omusajja yayambala Ykee engoye wajijja wali abatuuzi mu Uganda wana abaana bali talented nnyo yewe wamaliriza sasigalawa jeziri ozekazi na miso ya muzengoye ngenda gikola nezo okolera mu video toziddamu omusajja lutalo ngoye kati oba tosaziddamu na days video kuba baba baziraba lunaku nga ke kali ka jacket ke ali mu Maradona kakali bannange kati omugezi ngoye muziteeka wezi engoye zitereka obozigabira bakyaliyo service nga nzigabira baganda bange oba bakizibwe wachi nenge ebisinga kati ngebe bya concert teri aswa byambala munaku lwa bulijjo kituufu so kati ebyo mbitereka luli bolo waliwo kino kyayambala ekyaliko ebiwawaati nakyo yogedde nti Uganda erimu abayimbi abantu abali talented abakola ebintu ebyo ebintu bantu waliwo n'atunga ng'omuntu asobola okutungira ekintu ekiri unique ate kirabika nze era sikyali muntu golaba nti waliwo engoye zotajja kwewala nti kati t-shirt kano kenyambala nina okukagula naye bwe mba ngambye nti nyambala esuuti nze sikyagula masuuti mu office muzigundi zibotiiki ennene nedda netungisiza abaana bwe bali bakola esuuti nga gwe mufuna matiri entuufu bantu bakolera ekintu ekiri ku mutindo ogutuufu tulina okwewagira Uganda sero Uganda kiriya sajja ono ngakkusa oluzo bwalugjayo obumanya yali mwalidde kyokka omugenyi gwe muleese tanalya gamba walayi wallahi ate munfunze tumalira tuwuzikiramu wetodda ku byokulya mujogeza kakalamu kyavaako naye Ykee Benda music afuse music foba bwe tumulaba namwe bwe mumulaba tetumanyi mumulaba mutya fe tulabanga mu abalina ebisinde gye mudduka ekikumi abayimbi abapya mwenna abaliwo bannange ennyimba nga muzizzaako kumukumu competition ndoze eri stifu nnyo ddala abaana bafulumya music kumukumu naye n'oludda ne style ya music ekyuse munaku z'abakamiiri bwe batandikira nojjako mu maaso era wano muzaba moze content wamuwuliranga bamisach content yali makiwa nnyo abantu kati bayimba kuyisaamu njenje kalu ebiseera ebisinga so nyimba kakala mujaddu nyumira omwezi gumu onoonya olulala okitegeera so katonda bwakuyamba ngaosobola oyimba oluyimba olusobola omala emyezi 5 mwaka 2 because abantu tebakyali creatinga music bwatyo kati olimba nga singa osobola oduula esaawa yona luba lupya okitegeera so content awo wakolaki wagiramu nti tukuba nnyo gwe bamuyita babogamu nti kimelodi gyakiwulira nga kikunyumira naye nga ebigambo bito n'ogayagayamu n'okasuka ebigambo bitototo kati tulina kukola tutya tuligumire tutambulirawo bakiyita trend osobola gijjawo ekiriwo kyekiriwo abantu kyebaagala ate abannayuganda bakyagala kituufu nti ebintu ebyo nga bizina binyumanyumamu nakinyumira nekivaawo ayagalirawo ekirala anakuba kati man story kyekiriwo so ye trend eriwo neziri eziri serious azaagala content ali serious naye amwagala kuba kati nze nange mulinamu babogamu mulinamu naye neziri serious nzirina kati serious sikwe nasimirira okola concert kitegeeza bakyamwagala wamma kyovola bawagizi batera nnyo okubuuza kapyaki kiri yakinyumirwa sigamba nti yakikyawa naye nekipya bafaanana batya naawe era ndowooza kyekimu nange mboza kapyaki ontwala omparabanya nzomu ku bantu abakkiririza mu luyimba bannange tusooke tulunyumirwemu ebbanga kubanga bwe tunaagenda mu maaso n'okubakuba kukakana nga tukubye n'ebitasaana kizikulimba ebitasaana mubivuddeko bano bagenda kwavuwala kubanga oluyimba kati yeyo approach gyendabira ddala nti yeyo point enkulu ennyo nti gyetukoma okuvuulubana ne music
emyezi gibadde mukaaga nze nakata Munyimba 3 ate babadde abantu bangamba Ykee Benda lwaki tokola ki naye ate nga amazima eno business ngate nyimbo zitadde okimanyi nti a moment omwana wafulumiza oluyimba katugeze olwasinga sente zeyateekamu video na biki alemewa n'okugula foloti nga ye omuntu oluyimba luyimba luddako na sente zinazikola akola shot anoonye video oluyimba luliko promotion luliko producer luliko video mbumanya sijja gikwatira wano nakwatira we yasooka kagamba music samanyo beba Ykee Benda ali ku kakiiko abayimbi gwe vice president I think abbreviation Yuma ajita Yuma wama abbreviation ya eki eri Uma nene Yuma kituufu because Uganda ndoza yomu ku bantu I think those ideas je mugeza ku yani ya vice president ono ye vice sio jebale assalamu alaykum wa alaykum salam ayina n'ekyambalo baba atungire ebyambalo ekyaba vice mukulu ekiri tato nusonyo obutakuteeka mu kitiibwa mu kusooka ojja kwetereza ojja kwetereza ali kati mbadde kulabye nga kyaliwo era nsigala ndi kyaliwo ne waba oli vice biri bitiibwa kiringa nga muzeeyi naye nga alina waatuuse ana abantu bebeyakula nabo nsaba yange mbadde ngezaako okuguza ndowooza kyemuli mu kulwanirira mu Uganda Music Association byebimu ku bino byetwogerako kati kituufu banedde kituufu naye nze ndowooza kino ekintu kiri beyond us nga executive committee lwaki nkugambye trend ansoose kigamba kakozi wano nti trend tosobola gijjawo because kyekiriwo naye waliwo muyaga naye ate gukola ki ng'omuyaga guli ogwabali ogwaggwawo newabeera omuyaga omupya oguzze naye guno ogujja kuggwawo ate waliwo abajoleta nga nagwo guli different bayinza okukomyawo kiri ekiri classic oba ne bakyongerayo nga kati genda mu America bano Lil Wayne ngeri gye balwapinga tekyakola kati waliwo bana ekitegeera tebinyuma nakunyuma naye bibinyumira abaana bato abeeyo okitegeera so kyekyo kiriwo blood kyakirala kyemugezaako okulwanisa kakalamu alina ensonga gyaleese wanna ebirala bimutereezamu banywanyi bange neema tumutulugunya momukebera temukkiriza ayingire nalikola bwe nyingira eri ate mutabukira netudde nebwe netuddamu Oluganda okakasa ati vice president kiki ekirala kyemugezaako okulwanyisa ngaabagezaako okutereza music wa Uganda kyetusingira ddala okwagala kwe kuteekawo Oluganda mu masekati g'abayimbi okusooka association y'abayimbi na association y'aba journalist oba media ne association y'aba DJ njirawo olwo Oluganda lukule tukulembeza ki okyogedde mabega county by Uganda esere Uganda bekiri kiria ate kijja kitya wanobera mutual respect nti omuyimbi respecting abana abantu bakola ki DJ abakola naye because bakola nange nzinga Ykee Benda kakoso kola nange kiria omulimu gwange teguli gwokka gule ntango di mugugo gule ntango di mugwange tuli tuti okitegeera so bwekyo tutambula kitegeeza kitulina okukwatira awamu kirabike nga tutunka abantu tutunka ne bana abasajja ku 11 mwayogerako ku kyobulwadde obulwadde bwe buliwa omuyimbi n'aba nga ali ku ddwaliro ku kitanda ebyokumulabirira ebyo byonna bitwaka twakozeewo n'essako eyaffe kunoonya ngeri gye tufunamu akasente akayamba omuyimbi mu mbeera embi naye obeera mu meeting za UMA otula n'otunulira omuvubuka nga wa Ykee Benda vice president tumutwala ng'omuvubuka ndi muvubuka ng'atwala abantu abalimu nga bamaanyi bakitiibwa bati bamuwuliriza nayimirira n'abanyonyola ne bamuwuliriza newunya nzalo kisera omusajja asigala musajja omusajja asengeka ensonga omwana ayinza okuba yasoma nnyo wasoma nnyo nasomamu naye bamuwuliriza ekisingira ddala obukulu si bitabo oba myaka oba ki naye mutima kwagala bw'oba ekintu okyagala weesanga otaddeyo omwoyo okuyiga ekipya kyoyinza okwongera ku banno oba kyoyinza oyiga ku banno bwe wali wano watugambako byekusoma byo bibagamba neerabira naye nyinza okuddayo nze wakusomero ng'otandikiddewa njaga kusoma mateeka ate bye wasoma obiveemu nabimala ate kati kozi wasoma biki chemical engineering
nenfuna endongo nyimanyi byenyuma obulamu buno obulaba teri kintu kinyumanga kukola kintu kyokola kyoyagala kati simanyi sente meka zofunyemu ekyo kiri wakati wo ne Katondawo ne famire yo naye teri ssanyu lisinga ekyo Ykee Benda afunye mu ndongo olaba okungiriza kakalamje naboli bawombeje engalo saba tuka ku studio y'omusajja tulinakola tetunakola tudde ku mulamwa ati bade tukyajjayo bwino bw'omusajja teri bwino eyo ama tuveeyo abatubuze manager kati kiriwe twagala tutunulire engeri music mucomplaininga nnyo abayimbi kubuuza ebibuuzo bino kuba oli kakiiko oluvannyuma tujja kudda mu byaffe ebyababiri mucomplaininga nnyo mugamba temufuna ku ssente za nnyimba abalya ssente z'ennyimba balala gwekyo oyinza okukiwakanya omuntu alya ku ssente zewa library wansi asembayo agamba mba mwagala olimba lwa Ykee Benda lwafulumiza olupya singa mujje wano lwa 3 naye nga gwe yalufulumiza n'otekamu ssente zo tonnazifunako yadde mulina embeera y'okuteekawo ekijinji okulemesa omuntu oyo okufuna nga nnyimba olukuweerere si kumulemesa because nze kyesitawagira kwe kujja omuntu mu business kuba kyakola nakyo akyagala ati kirungi kiyamba music industry wabula alina obeerawo enkolagana wakati w'abayimbi oba ekibiina ekidukanya abayimbi bayinza oyita UPRS kati badde tutigomya nga kibaleka mu bizinesi yaabwe naye nga basasula omuyimbi bw'oba ofunye 10 ku luyimba lwa Ykee Benda muweeyo 6 twala 4 kuba ate gwe weesiimye n'abayimbi munakitwalanga mutya nti mujja kuba mulina we mufulumya oluyimba ne mulutwala ewantu nga buli alwagala lunonoyo webale nnyo osobola okukwata bwe kityo oba nebeera digital platform kuba eyo physical osobola ne digital eyo internet nga abantu balina webagenda ne bwoba olufulumiza otya tewali asobola dufuna okujjako nga agenze ku platform yeeyo webale nnyo so naye lutalo ekyo nga tuze mubyala naye kinsanyusa kiri kimu nti abannauganda baagala muziki gwa Uganda kituufu kitegeeza ki bw'oba obagambye nti bannaayi omuziki teguli mutufunira kakozi bw'oba otunda ennyaanya ogenda zigula enakasero buli emu nusu 2 togenda gitunda nusu 2 yekiriya ogenda gitunda 3 oba 4 ofuneko kiriza so n'omuziki gwe mba nkute vidiyo $5,000,000 zigenzeemu nino nonyengere gyenkome $5,000,000 nga sinafuna show oba kigenda ku kivulu nga sinafuna show naye oluyimba lutambula bulaleyo olutunda so nofuna okwofunye naye tugabane obuzibu obujova nti muyimbi kwagala atekola ki kyetika kyonna it has to be a business noyo wa library agambe nti ku 10 lwentunda CD ya Ykee Benda nfuna ko balo intadde oluyimba ku flash y'omwagizi n'omwagizi naye agamba mpagidde Ykee Benda era zimutuuseeko oba otegeere ekiro ekyo so kiba kimpa essanyu kuba njagala muganda wange wa library abe musanyufu nti business gyatambuze yabayimbi agifunamu